Akatambi Kobuseegu kamusudde mu mbi. Akatambi ka Nakankaka akakafuluma ng'ali mu kikolwa ekyobuseegu ekikola ekyokwegatta munnange kamusudde mu bizibu by'atagenda kumanya agenda kubivaamu atya. Anti kooti eyisiza ebbaluwa teekako ne poliisi okutandika okubanga enoonyereza ku katambi kano. Ani ali mu katambi kano omutuufu, ekikendererwa kyabwe kyabadde ki, lwaki balikodinga obutambi, era nga bagenda kubanga babasamoninga anytime from now. Anti munnange akatambi abakulu mu gavumenti batandise okubanga bakakubaganyako ebirowoozo. Njagala mukijjukire ife abamanyi Nakankaka naddala nga nze bw'oba olabye akatambi kano iddala ono Nakankaka owaddala okutaliiko kubuuza obuunooni obuunaali ono Nakankaka yennyini, wabula saagala tukyerabire intino ne editing gyeri. Waliyo abantu bakakeesa abamanyi oku editinga videos nga zineeno ne bazikola byonna bye baagala, wabula naffe twagala kumanya ekigendererwa ky'okubanga bafulumya obutambi bw'omwana omuwala ono nga kuliko feesi ye, kigendererwa ki? Ekyo nno poliisi kyeyagala okumanya we babanga obutambi buno ba editinga bu editinge, ekigendererwa ky'oku editinga obutambi buno obw'ekiseegu nga bataddeko feesi y'omuntu butambi ki? Anti ye Nakankaka agamba si ye takolangako katambi konna nga ka kiseegu. Wano wennyini kushila Adita YouTube channel webale kubanga osubscribinga inkutumiddeko gwe ya subscribinga edda. Bw'obanga oli mupya nawe nkusaba oberenga otwegattako ng'otwegattako otya oyina kukwata ku kigambo subscribe, wabula ng'ate akade akali awo waggulu tokeerabira kakulu kakone mu buli video gye tuteeka kuno egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo osobola okubeera ne member. Imbatumiddeko mwenna aba viewinga videos zino, aba likinga, aba commentinga, teweerabira teekako n'erinnya lyo. Nja kukolayo akatambi nga mbeebaza, imbasomeko, imbatumireko nga mpita mu butambi bwenkolera kuno. Wabula ng'ate mu katambi kano eno era yenze Shila Adita ly'eddoboozi ly'olaba n'ekifaananyi. Imbaagala nnyo mmwe mwenna. We guba gwa mulundi gwe ogusoose okubanga oyitirako ku channel yange eno, nkusaba naawe leka ng'osubscribinze ate era okwate ne ku notification bell. Wano tuteekawo updates nnyingi nnyo ezikwatagana ku bulamu, amawulire agagenze maaso, ebintu ebitrending nga twogera ku nsonga z'abankuba kyeyo. Wabula ng'ate ku Facebook gye ndi nga nkozesa Shila Adita page jangu nchekingeko, ku TikTok mbeerako nkozesa Beyinene Shira, nkozesa Shila Adita 1 then ne Shila Adita 3 ye account yange empya eya TikTok jangu oberenga onfollowinga tunyumirwe ffenna, jangu oberenga otwegattako. Akatambi ka Nakankaka akakafuluma ak'obuseegu munnange kamutadde mu mbi, kamutadde mu bizibu bino bye tusiiba tubagamba baganda bange nti oyagala kubeera serebu naye ono maintaining okubeera celebrity ye nga tonnaba kubeera serebu, sooka otunule ku ki ekyakuleeta ku mapu gw'ofuuke serebu. Munnange abantu bangi nnyo bwe baba n'ebintu ebyabaleeta mu limelight baba tebaagala kubivaako. Njagala mukijjukire nti ekyaleeta Nakankaka okuba n'eyo ffeemu gy'alina ke katambi ke ak'ekiseegu akafuluma, wabula ng'ate Nakankaka azze nga aplayinga saga nnyo bwe zityo ez'abasajja ku proposinga ebintu ebirimu omukwano akatambi kafulumye kaako kaweddeko, bamuproposingidde, obufumbo bubwo obufudde, abantu bakimanyiza nti no yali akolerako promotion kufunirako ffeemu nakubba ssente z'abakadaama, kati ate wuuno alabye ng'agenda kuvaako ate ne bakomyawo akatambi akalala. Kati nno bino abantu tebagenda kubanga bakireka bwe kityo. Naddala omukyala Jennifer full figure avudde mu statement ye n'agamba omwana ono njagala abeere ng'akwatibwa mu bunambiro, babeere nga bamuteekamu kayogiyogi w'ebibuuzo, bamubuuze ensonga emukozesa obutambi bwe buti. Wabula ng'ate full figure mukijjukire nti y'omu kwe yalwanirira eddembe lya Nakankaka we baagambira nti ayagala kwetta oluvannyuma lw'akatambi ak'ekiseegu okusaasaana emikutu gya internet gyonna. Omukyala Jennifer full figure yabeerawo nnyo era n'akasolinga omwana ono kwe kuli Dr. Kulthum n'abantu abalala abamanyi ba Pastor Wilson Bugembe bonna ne babeera nga bamuzaamu amaanyi okulaba nti teyeekola kikyamu, wabula ate babadde disappointed nnyo okulaba nti akatambi akalala kakomyewo. Wabula ng'ate full figure agamba ekisinga okunnuma omwana ono namuteekamu obudde, teekako n'okumuteekamu ssente zange addeyo ku ssomero asome amalirize emisomo, wabula n'aswaza n'addamu okunoonya basajja kumuproposingira. Kati akatambi akalawe kaba kafulumye, of course ngenda kubanga mugulako omusango ogwo promotinga pornography mu nsi yaffe Uganda, wabula ng'ate twagala tumanye ensonga lwaki akola obutambi buneeno, ensonga kijaawa
Kiki ani amuli emabega w'okurekodinga obutambi nga buno of which nange nga Shila Adita nkikkiriza ebintu weebiti bannange byonoona ekitiibwa ky'abaana abawala ekitiibwa ky'abakyala wabula nga tenammwe abasajja abafulumya obutambi weebuti bannaye mweddeko mulowooze ku families zaffe mulowooze ku mikwano gyaffe mulowooze ku bantu betuwangaliramu mulowooze ku nsi mulowooze ku community mulowooze ku bantu bannammwe bwe muba mufulumya obutambi nga buneno mulowooze impact ebigenda okuvaamu mu maaso mwonoonye ekitiibwa ky'omwana omuwala mwonoonye ebitiibwa by'abakyala bamama baabwe ababazaala abasajja bagenda okubanga babawasa mwe muyinza okukikola for fun nti olw'okuba munoonya fame naye munnange ekyo ekintu omuntu kyakoza kigenda lastinga for long kigenda kubeerawo long and longer tekigenda kubanga kivaawo kigenda kufuuka history buli wonooyita buli woonodda ekiri ekyokuba nti obwereere bwo bufulumi mu nsi yonna tekigenda kuvaawo buli muntu amanyinga bwe wakula ebintu weebityo mu bikomye wabula ate nga n'abazadde mufube nnyo okubuulirira ku baana bammwe what's going on abazadde temukyafaayo ku baana bammwe omwana kasitaakula gw'omuleka n'agenda nga bw'ayagala tuusaako ku mwana wo omubuulirire omugambe kino bwe kino bwe kiki tolina kukikola nze ntunuulira omwana omuto oyo Nakankaka I don't know oba wa myaka emeka oba mukulu nga yakona bukonya oba baamulyangako mmere oba yasiiwuuka busiiwuuzi oba bwavu bwe bwamuleetera okubeeramu eyo embeera nze simanyi kubanga ebintu Nakankaka byakola by'abantu bakulu nnyo bantu bakulu nnyo abatajja yadde mu myaka gyaffe can you imagine tosobola kubanga akatambiko ak'obuseegu kafulume n'obeera free unless ng'olina ekintu ekirala ky'obala tosobola kubeera n'akatambika ak'obuseegu ne kafuluma ensi yonna buli omu ayogera ku gwe n'obeera nga tofaayo n'otavaayo claiminga for yourself n'otavaayo okwewoozako n'ogamba nti oba bannange omuntu akola bwekiti bwekiti kyamu osobola okgenda ku poliisi ne bwekubira omulanga ne banoonya omuntu editing obutambi obuti oba ogamba nti naye atejjukira Nakankaka yavaayo n'agamba nti nno kati eno stanti eweddeko batuyiye stanti kinene eyinza okuba nga zezimu ku geemu ze zaakola okulaba nti ye promotinga okubeerako afuuke fame forever njagala manye kikyolowooza ng'osinzidde mu katambi kaneno komenti nga wansi manye kikyolowooza ku butambi obugenda mu maaso ate era nkwagala nnyo